kkooti ento ey'Ennakawa ebadde ekubyeko obugule nga Matthew Kanyamunyu ne muganzi we Cynthia wamu ne muganda we Joseph Kanyamunyu balabiseeko mu kkooti okuwera ennemba n'emisango egibavunaana. Abasatu bano batuusiddwa mu kkooti ku ssaawa 2:05 mu bbaasi y'abasibe ey'Eruzira era ne bayingira butereevu mu kkooti. Bano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka Noah Sajjabbi era oludda oluwaabi ne lutegeeza nga we lukyanoonyereza obujulizi obuluma abasatu bano. Bo ab'oludda oluwaabi nga bano be baganda b'omugenzi Kenneth Akena balabiddwako nga bambadde essaati enzirugavu ng'era bawerekeddwako n'omubaka wa Kitgum Beatrice Anywa. Pleader wa Kanyamunyu Grace Karahanga agezezzaako okusaba omulamuzi okugoba bannamawulire mu kkooti ng'agamba nti batataganya kkooti wabula omulamuzi Noah Sajjabbi ekintu kino akigobye. Without any interference. Cannot stop people from coming to courtrooms or to court premises to report whatever they want to report, but they should respect the place they come to. Therefore, directly, the journalists in the dock should step out. Era wano omulamuzi wasinzidde n'ayongezaayo omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno. Oluvudde mu kkooti ab'enganda z'omugenzi Akena bategeezezza nga bwe beetaaga obwenkanya ku ekyo ekyatuuka ku muganda waabwe era ne bategeeza nga bwe bagenda okwetuukira Eruzira balabe oba ddala abasibe bano basulayo. Abasuubirwa nti baakola ekikolobero ekyo eky'obutemu okutemula omwana waffe oyo. Bamaama abazaddewo babadde wano fanaafe ababaka naffe tubegasseeko okulaba nga tubalinyira ku kagere nga babaleeta mu kkooti. Kyetwagala nti amazima n'obwenkanya bubeerewo mu kufa kwa Akena n'olwekyo okulaba nti Samla Hanifa ne Ronald KTV amalindirire.